kuno twawayizaamu n'omubaka wa Palamenti n'atubuulira endowooza ye ku nsonga y'ettaka mu ggwanga lyattu Uganda era ng'akozesa ekyokulabirako ekya constituency ye eya Bukoto Central. Honorable gwenjogerako ye Honorable Richard Sebamala. Nsiima emirimu gya Ssaabasajja naddala egya Buganda Land Board okulaba nti nno etulungamiza ku ttaka okumala akabanga. Ettaka kintu kigazi naye mu constitution ya 1995 bagezaako nga bwe basobola okukimenyaamenya n'okukifunzafunza ne bagamba wajja kubeerawo ettaka lya mirundi esatu ena. Ettaka erisooka lijja kubeera customary. Kati waliwo abalina bajjajjaabwe nga babadde n'ettaka ebbanga ppanvu naye nga tebalikola nga ki tebalikuba nga kyapa naye nga ttaka lya bujjajja n'ebijja kwe biri na buli kimu kwe kiri. Nwabeerawo abalina ettaka nga lya freehold. Freehold kitegeeza nti ettaka lyali awo tewaliwo nannyini lyo, tewaliwo agamba nti alinako obwannannyini, gwe n'ogenda n'olisaba n'osaba bakuweewo ekyapa era ekyapa ekyo kyenkanankana ne mayiro. Nwabeerawo ettaka lya mayiro lino lirya ettaka lya Kabaka eri ery'abaami ba Kabaka. Ettaka erisinga obungi abantu bangi be bawa mayiro muzimanyi, mayiro ya Namuna, mayiro ya Namugera, mayiro ya Kakeeto, mayiro yani abantu bangi nnyo abalina mayiro z'ettaka naye nga babeerako n'ekyapa oyo abeera nannyini mayiro y'ettaka eyo. Eddala nerifuuka lya liizi. Lwaki baliyita erya liizi? Kubanga under lease ojja n'osanga ettaka nga liri awo tewaliiwo kiririko naye nga liriko obwannannyini. Liyinza okuba nga obwannannyini bwa gavumenti, liyinza okuba nga obwannannyini bwa muntu buntu, liyinza okuba obwannannyini nga bwa kitongole nga bw'olaba Ekereziya oba Obwakabaka bwa Buganda oba nga kuliko omuntu alina nannyini n'omusaba ettaka lino olikolereko okumala akabanga. Akabanga ako koba okolerako ku ttaka eryo oba olina liizi oba wasaba liizi era nga liizi gy'okozesa okulaba nti nno okola ki okozesa ettaka eryo. Bwe bwannannyini bw'olina oyinza okubeera n'obwannannyini bwa myaka 5, bwannannyini bwa myaka 10, myaka 2, myaka 49, myaka 99 okusinziira ku ngeri gy'oba oteesezza n'ennannyini ttaka eryo. Emirungi mingi wano gavumenti ebadde egaba ettaka nga esanga omuntu negamba njagala liizi ya myaka 5 nziteekeko eddwaliro. Bw'oteekako eddwaliro n'oddayo n'ogamba eddwaliro lyentaddeko terigenda kuvaako nkya ate liyamba abantu, mbadde nsaba munyongere mumpe emyaka 49 mbeere ettaka lino nga ndikozesa. N'oyongera ettaka eryo n'oligaziya mu myaka nga 3 n'ogamba naye nedda liizi yange eri kumpi kuggwako naye mulaba bye nnina ku ttaka munyongere embeere n'emyaka 99. N'ogenda ng'ettaka eryo bakwongera okusinziira ku nkulaakulana gy'ogenze ng'oteekako ebintu eby'essimba era ebikukunavu ebitasobola kuva ku ttaka eryo, masomero, malwaliro n'ebirala ebintu ebinene, mawoteeri n'ebirala ebintu ebinene by'oba osobola okuteeka ku ttaka lino okulaba nti nno osobola okukola ki, osobola okulisigalako. Awo nno abo be bantu abasatu, ebyo by'ebintu ebisatu ebikola ki ebiina. Waliwo ekitongole kye bayita Uganda Land Commission. Ekitongole kya Uganda Land Commission kiba kyekitongole kye baateekawo okulaba nti nno kisobola okulabirira ettaka erya public land. Erya public land yerirwa ly'ettaka lye tugambye erya gavumenti, ettaka eritalinaako bwannannyini nga ttaka lya gavumenti, si lya Bwakabaka, si lya muntu ssekinnoomu, si lya muntu yenna naye nga bweriri awo. Uganda Land Commission ekkirizibwa okulaba nti nno ettaka eryo likozesebwa, engeri gye ligenda okukozesebwa, managing and controlling, ani aliina, alikozesa ki, kumala kabanga ki, kinaabeera kitya. Era Uganda Land Commission eyo etuulako abantu 5. Abataano abo ku bo omu yabeera chairman waki omu ku bo yabeera chairman w'ekitundu ekyo, yabeera chairman wa commission.
naye omukubone wabeera chairman wa commission kigambibwa nti ajja kubeera mwenna abali ku land commission temujja kubeerako more than 5 years. Omuntu alina okumalako emyaka 5 gyokka, bw'amalako emyaka 5 n'avaako. Era president yekka yawandiika oba yawa obuyinza bani abanaabeera ku land commission eyo, era ye yekka ajjako abantu ku land commission eyo, okujjako oli nga yeesiza bubi agabe ettaka eritali lirye, obanga agewusa ayinza okufuna obulwadde mu mutwe nga tasobola kukola mirimu gye oba n'ebirala. Era abantu bonna abali ku Uganda Land Commission sente zaabwe zisasulwa nga ziva ku kitavu ky'omusolo kye bayita Consolidated Fund. N'olw'ensonga eyo Uganda Land Commission obuvunaanyizibwa bwayo bwebwo. Obuvunaanyizibwa bwa Land Commission bukomaawo nti Uganda Land Commission teyina kuyingirira mirimu gya District Land Board. Nziramu buto. Uganda Land Commission teyina kuyingirira mirimu gya District Land Board. District Land Board bazikola nga zibeerayo ku district okuyambako abantu ku nsonga z'ettaka. Ensonga z'ettaka zonna ezikwatagana n'ettaka, ekisookera ddala District Land Board ekkirizibwa okuwa ekiwandiiko okukkiriza okufuna ekyapa ku ttaka. Ekkirizibwa okubeerawo okuyambako ng'oyagala okukyusa ekyapa okukijja ku muntu omu okiteeka ku muntu omulala. Ekkirizibwa mu mbeera yonna okubanga erabirira ensonga zonna ezikwatagana n'ettaka ku disitulikiti, era egenda egoberera amateeka amalala gonna Palamenti gebeekoze eki gebeesazeewo. So awo obuzibu bwe buli. Ffe tugamba nti ne land tribunals zandibadde zitandika okukola, wadde land tribunals zibadde tezinnaba kukola ki kutandika kukola. Land tribunals zino zezirwa nti Palamenti bwajja kubeerawo eyandibadde nga kooti y'ettaka nga obulamu bwayo kyokka kyeyina okukola ku bintu by'ettaka kwe kutaawuluza abantu abalina obuzibu ku ttaka, okutaawuluza ensonga zonna ezikwatagana n'ettaka. So basically ebyo bye bimpimpi ku ttaka. Katuze tulaba ensonga z'ettaka nnyingi nnyo. Ensonga z'ettaka tuzirabye mu bantu abagula ettaka ne batamuwa kyapa. Tuze tulabye ensonga z'ettaka bali nga be baakasangwawo naye nga waliwo alina ekyapa kyawo agamba nti wano nze nannyini ttaka. Yes, gwe nannyini ttaka. Abantu bonna ababadde ku ttaka nga basusse okubeera emyaka 12 nga bali ku ttaka eryo nga tobagambangako nti gwe nannyini ttaka, baba bayina obwannannyini obw'enjawulo ku ttaka eryo okusinziira ku constitution gye tuyina. Ti mu myaka 12 omuntu olina okubanga wamugamba nti lino ttaka lyange wakiri mpa obusuulu oba kola kino oba kola kino, oba oli wa kibanja mpa obusuulu, oba oli waki kola kino. So ebyo byonna obwannannyini bwe obw'ettaka mu myaka 12 omuntu alina okubanga abuulidde. Bw'aba tabuulidde mu myaka 12 akkirizibwa okugenda mu maaso n'asaba obwannannyini ku ttaka eryo. Era bw'asaba obwannannyini ku ttaka eryo banoonyereza ettaka lya Bwakabaka, ettaka lya Mayiro, waliwo abulinako liizi, ettaka waliwo alinako freehold. Ebyo byonna bye balaba nga tewali bakkirizibwa okugenda mu maaso ne bamuwaaki ekyapa oba ne bamuwa n'atandika ku nteekateeka y'okumuwa ekyapa ku ttaka eryo. Kati awo obuzibu bwe buli. Abantu olw'ebyenfuna bazze basoomooza abalala okufuna ssente batya nga bakayanira ettaka eritali lyabwe nga bagamba lino ettaka lyali lya jjajjange ate nga teryali lya jjajjaawe. Abalala bamanya nti oluguudo lugenda kuyita wano n'agamba lino ettaka kanditwale oba kandyesibeko ngende ndifuneko ekyapa. Kiri kye tugambye ekya public land, n'agenda n'asaba ekyapa n'agamba luno lutobazi tewali akozesaawo biki mbadde nsaba ze ngenda kukolerawo, ngenda kulunda byennyanja, ngenda kukola kino mumpe ettaka lino. Era ne bagenda mu maaso ne balimuwa ne bamuwa n'agenda maaso n'ateekateeka n'afuna n'ekyapa okuva mu Uganda Land Commission. Naye ne bwafuna ekyapa ekyo gavumenti bwe beetuuse okuyisaawo oluguudo eba terina buyinza ku ttaka eryo okuggyako nga erijje ku muntu oyo. A case in point, waliwo omukyala abadde Kyankwanzi eyo mu kibuga
naye omukyalo ono ayina mayiro 3 za mayiro, ayina mayiro emu ya public land. Nkudiramu mayiro 3 yazigula nga za mayiro, eyaliwo yali ayina ekyapa kya mayiro n'akimuguza. Mayiro emu nga yo yagifuna nga yagisaba mu gavumenti. Ettaka lino emyaka gyonna abadde talikozesa, naye ng'ekyapa kyakyo alina ekyapa kya mayiro 3 n'ekya mayiro emu. Bwe yatuuse ng'ayagala okukozesa ettaka lye, kye yakoze kwe kugenda okugoba abantu ku ttaka, ettaka lye alikozese. Kino tekikkirizibwa. Okulaba abantu abali ku ttaka bamazeeko bbanga ki? Obadde obamanyi? Abamu owabaguliramu kubanga waliwo abantu nga bo bali yes gwena mayiro 4, naye abantu abo abamu nga mu ttaka eryo wabaguliramu. Omuntu oyo gw'ogulidde mu ttaka nga nannyini avudde eri n'agamba wano ntundawo, ayina kusooka kuwa oyo yennyini oyo ali ku ttaka gwasooka okuwa olukusa okwegula. Bw'aba agambe tajja kusobola kwegula, muteekawo enteekateeka ey'akataka kaki k'osobola omulekera ku bunene bw'ayina. Oba ayina eka n'ogamba kankulekereko 100 ku 100 kw'oba obeera, naye ettaka lyange kanditunde. Ne mu Bwakabaka bwa Buganda tulina kyapa mu ngalo nti ettaka lya Bwakabaka ogenda Mengo mu Uganda Land Board ne bakubuulira nti lino ttaka lya Kabaka ogenda dibeerako mu mbeera bweti, tukuwa liizi, tukuwa ki, tukuwa bwannannyini, kubanga Kabaka yekka yalina obuyinza okugaba ettaka lye. Oli bw'aba alina ensonga zonna ezikwatagana n'ettaka nga ziri mu Buganda, odduka mangu n'ogenda obalaba. Emirundi mingi districts oba amadistricti ne Uganda Land Commission n'abantu abalala bawadde ebyapa oba bageze mu maaso ne bakuba ebyapa ku ttaka ng'ate lyali lya Bwakabaka. Awo ne wabeerawo okusika omugwa, kyani kya Buganda, kyani kya district, kyani kya Buganda, kyani kya public land. Awo wabaddewo okusika omugwa kungi, era waliwo n'okusika omugwa kw'amaanyi kukikwatagana ne mayiro 9, ebibira, emigga, entobazi, ebirala ebya Buganda. Bintu bya ggwanga, nti ebibira bya ggwanga, buli kimu kya ggwanga. N'olwensonga ettaka eryo lyonna eririko ebibira n'ebirala lyonna eriri wano mu Buganda lirina kubeera bya Land Commission oba ttaka lya Buganda, nti Buganda ye livunaanyizibwako, kubanga bajjajjaffe balwana ettaka lino ne baliwamba ne lifuuka lyabwe era ne lifuuka lya Bwakabaka. So awo wabaddewo okusika omugwa kungi nnyo. Weesanga nga jjo lyabalamu waliwo ensonga ebadde nnyo mu mawulire ery'ettaka lya Sangobe. Ettaka lino weesanga nga lyali ettaka ery'ebibira, nga kiyinza okukkirizika nti ne Buganda erina okuba nga erinako omutemwa, obanga nayo bw'ogitunuulira nnyo ettaka lino lyebadde ligikwatako, kubanga libadde lya ebibira ebiri mu Uganda. Ettaka lya Sangobe naye ate nga ne gavumenti egamba nti lino ettaka lya public land, era lino ettaka tulina okuliddiza. Twaliwaako liizi omuntu, liizi eyo yaggwako, kati twagala ettaka lino tulikwase bidiko erimireko ebinazi. Twogera ku hekitaya kumpi 1.5 ze bakwata omulundi gumu baziwa omuntu. Ettaka lino mulabye abantu ab'enjawulo abavuddeyo nga bagamba nti no babadde balinako faamu zaabwe, babadde balinako obwannannyini kasomalera nkitegeeza nti okwo bajjajja ne bajjajja okwo kwe bakulidde, awo womanyi tewali walala womanyi, bwe buwanga bwo awo we buli, we busibuka, ebijja byammwe awo we biri. Tulabye nga waliwo abantu ab'enjawulo nabo bagamba nti ettaka lino libadde lyaffe, era mu bbanga lyonna ettaka lino tubadde tukola ki kwe tubeera. Ne gavumenti nejja nerikwata wamu negamba nedda zino eka 1.5 tugenda zikwata tuziwadde bidiko mulundi gumu. Kino nno kiba kikyamu, kubanga ate mu kuziwa bidiko ate waliwo n'abalala abeezizise wansi eyo ne bagenda nga balaga nti bo balinako ebyapa ebyakubwako edda. N'olaba nga oli agamba nti nze mbadde wano kasomalire, wano wabadde wange, era wano mbadde ninawo faamu.
ne bajja ne bagipima, bwe bamala ogipima ne bagamba aya sente meka nti yabumbye 2 yabumbye 10 ya kawumbi kamu ya milioni 7 ya milioni 8 abalala ne bagenda ne bafunako hectare 2 hectare 3 hectare 4 naye nga basobola okusasulwa gavumenti kubanga gavumenti egambe nti ettaka tugenda ddiwa bidiko so kati bo ne bagenda ne beekubirako ebyapa oba baamanya nti gavumenti ejja ddiwa bidiko ne bagenda ne beekubirako ebyapa kati gavumenti okujja okuliwa bidiko erina okusasula naye ono nannyini ono gwe basanze ku ttaka abadde abeera ku ttaka ebbanga lyonna oba aliinako olupapula oba taliinako olupapula emyaka 12 gyayita gyamusanga ku ttaka lyo kwali kitegeeza omuntu ono ali ku ttaka alina okusasulwa alina okuweebwa ebijja ekijja mu ebyo ebintu oba mu eryo ettaka byasobodde ne byatadde ku ttaka eryo okumala akabanga. Tuwulira ensonga nnyingi nnyo mu bidiko tomanya musango bbe oyinza okwesanga nga ettaka lino lyeyongedde nnyo okulondoolwa okulaba baani abalinako ettaka mu butuufu baani abalinako ettaka mu bukyamu baani abasasuddwa mu butuufu baani abasasuddwa abatasasuddwa baani abaladdeko bakasangwawo nga bw'obadde olaba ku mawulire batugobaganya bagoba ente zaffe bagoba abalaalo abaki kubanga bonna kwe bakulidde obulamu bwe bamanyi era balina ettaka eryo kasitomalire abalala balifunako liizi abalala balifunako ebyapa ebya freehold abalala bafunako ki bw'oligaba lyonna kitegeeza nti ebbanga eriyiseewo emyaka 12 olina okujja abantu bano n'obasasula. Obwakabaka bwa Buganda nabo bwetaaga okutekinga interest mu ttaka lino ne bumanya oba ddala ettaka lino gavumenti nga bwerigaba lyonna freehold negamba nti ettaka lino lyonna lya balitwale oba ddala ettaka lino ffe nga Buganda tetulinaako wadde kubanga ettaka lino lirina okuba nga likwata ku magombolola gaffe kubanga tulina amagombolola eyo mangi okuva Ekyebe n'ogenda wonna okutuuka Isango Bbe otuuka e Kasensero tulina amagombolola ga Ssaabasajja ag'enjawulo okyegedde awo wonna ettaka kubanga liva eri ku Kagera okudda eno Katongero wansi eri okutambula okuyitawo e Nazaaleeti awo wonna ne litambula ne ligoberera ennyanja olubalama lw'ennyanja ne ligaziwa ne lijja ne litwaliramu negombolola ez'Ekyebe ne lijja ne liyingira Kakuuto ne lijja mu Raakaya awo wonna ne lijja kigambibwa nti waliwo ne paati actually ekwata ku Masaka era weesanga nga mu Bukoto Central ebyapa okuva e Namirembe okutuuka e Kyasa awo olubalama lw'ennyanja olwo okuli ebibira olubalama lw'ennyanja olwo okuva ku nnyanja mayiro nga 3-5 okudda munda lwonna bagenda balukuba ebyapa ate abantu abakuba ebyapa ennaku ezo mbadde nwanagana nabo nga mpandikidde minisita n'abakooba okulaba nti nno abantu bano twebuuze ettaka lino ebyapa bino babifuna batya. Bangi abantu abafunye ettaka n'alisaba liizi nti agenda dikolerako n'atalikolerako myaka 5. Bangi abasabye liizi emyaka 10 ne batalikola ki ne batalikozesa. Ettaka lino liba lirina okubagibwako ne liweebwa abantu abalala abasobola oddikozesa oba oliyina mu bukyamu era mu emyaka 5 gye wasaba obuziddwako ng'ettaka eryo lye wasaba tolikozesezza oba tokyetaaga ttaka eryo baba balina ddi kujjako ate omuntu omulala alisabe asobole okukulaakulanya ekitundu. Naye weesanga omuntu ng'alina ettaka ddene epitirivu liva eno liva eri alisaba liizi alinze bulinzi oluguudo we luliyitawo asasulwe alinze bulinzi gavumenti werigamba nti eyagala faamu ekole ki agambe nti anze ninawo ettaka bwe riti munsasule alinze bulinzi abantu abeetoolodde lwe balyagala ettaka ate abasalireko abaguze naye nga ye yalifuna bufunyi nga freehold. Ettaka lya Sango Bbe bwe ziba nga zi eka 1.5 nga twogera ku binazi nti ebinazi buli eka ekuwa 1.5 buli mwezi kitegeeza nti abatuuze singa baliwo abatuuze bandibadde basobola okwerimirako ebirazi ne baba nga basobola okufuna 1.5 buli mwezi abatuuze 1.5 nga buli omu afunye eka emu.
naye bw'okwata ettaka lyonna jank n'olikwasa investor omu ate abatuuze bannansi akati mwe mujja kukolangayo obukozi mujja kgendanga nga mwe munoga ebirazi mwe mubirimamu mwe mukola ki mwe mutereeza mwe mukola ki oba nze ndaba awo gavumenti eba erina weeyingidde ng'ekintu kino tekimulungudde bulungi era abannansi eba tebakwasizzaako tetuganye oli agamba nze nja kuleeta ebirima nga tractor n'ebirala nja kuleeta ensigo ezigendo nja kukoola nja kukola biki naye zino sente gavumenti ezizo zijja mu consolidated fund oba nekozesa Uganda Development Bank neziwoola bannansi okulaba nti no basobola okweteerawo besobola okwelimira ebinazi ate era ne beeteerawo ekkolero erikola ki erikamula ebinazi ebyo okujjamu butto n'ebintu ebirala. Mu buufu obwo omwaka engeri gye gutandika 2023 ensonga z'ettaka muziteekeko nnyo essiira. Manya wootudde otudde ku ttaka ki otudde ku ttaka lyani lya muntu liryo wafuna ekyapa lya muntu oyinako liizi lya bwakabaka lya government public land etteeka lino constitution eya 1995 eri very clear era egamba nti land is title, title is land, nti ettaka libeera liryo ng'olinako ekyapa oba kyapa mu ngalo oba kyapa ekyapa ekya gavumenti oba kya freehold oba kya mayiro oba ekyaki nenga oba kya liizi naye nga libeera liryo ng'okutta ekyapa buli lw'otakwata kyapa n'olowooza ojja kwebaka wati obwavu bungi bajja kusanga ku ttaka eryo toliinaako wadde akapapula tolinaako wootandikira abantu bakole ki bakugobe ku ttaka. Nakafunira balooya nafuna balooya ekyatuka olwo emulema nafuna balooya luddawa balooya ab'enjawulo erubumba ngenda nfuna balooya okuyambako bannansi oba abatuuze okulaba nti no babafunira ebiki ebyapa eyo wansi katikamu ojagenda eyo eno ojagenda mu kiwumpa abantu bonna naye bagenda okutuukayo abantu okugenda okusaba ebyapa public land okugisabanga kasoma oba okugisabanga abantu abawamu communal land title bagenda okutuukayo ng'ebyapa babikubako dda ettaka lyabwe balikubako dda ebyapa ng'abantu bulijjo balinako amayumba gaabwe balinako ennimiro zaabwe balinako biki naye ng'ettaka lyabwe balikuba dda kubanga tebatulayo gwa naggamba. 2023 kifuule kiteeke ku mutima nti omwaka guno emyezi egisooka 3 oba 6 ngenda kutereeza obwannannyini ku ttaka lyange ne kabaka ne gavumenti n'omuntu nannyini mayiro oba n'omuntu omulala yenna. Omukama Katonda abankumire Ssaabasajja Kabaka awangaale omwaka omulungi. Kakasa nti onalo byayogedde byongera okukulaga ng'embeera bweri ate mu ngeri y'emu n'ebyokuyiga bisobodde okufuna mu kakasa nti bingi era ggwe alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ku nsonga z'ettaka wandigwanidde ensonga ezo obeere nga ozigoberera bulungi.